Endoveso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endoveso. Halo, nze Bampita Mukunja wa BTFM mu programu Sisimuka wano ku Ndoveso. Mukunja. Wanji? Webale kunkolirako. Munange. Nkwegayiridde. Senga wange tomugamba. Ontiki. Mukunja. Wanji? Ndi ku picha. Ya kuoli. Nange nkwegayiridde Mukunja. Nkwegayiridde bambi. Nkwegayiridde nkusaba busabi. Kiki? Senga wange tomugamba bambi. Nkwegayiridde. Okumugamba nti ki? Nga bw'ogamba abalala nti oli ku biiti. Kiki lwaki? Soko nsuubize bambi. Sijja mugamba naye lwaki? Anti. Njagala aleme kumanya nti ali ku biiti. Kiki kati oyagala nkuyambe muki? Sigenda mugamba. Akati Mukunja. Olaba senga wange namutwalira omusajja. Kati nga wobimanyi bino ebyaffe nti omutwalisa omusajja. Okulinga okukyala. Kati oba alina bye yamugamba nampita emabega nga alina bye yanyumizaako ku mwami wange. Mpulira nga kubanga omusajja teyaddamu kubeera kyekimu. Kati kubanga etwavaayo mu bulungi. Wanajjukira yali asuubiza nga tulinayo okukyala kuwedde nga asuubiza okwanjula n'ebisigadde. Naye munnange omwami yona engeri gyakyukamu n'akyukira ddala yamutegeera emikolo gyayimirira takyabiriko. Kati mulamu wange n'aŋŋamba nti senga alabika alina bye yamugamba naye ye tabimanyi. Mulamu wa muganda wa muganda wa bba wange. N'aŋŋamba ayina senga alina bye yabuulira omwami wange. Kati simanyi mpulira byenjagala okumanya oba yamugamba ki kubanga omwami yakyuka emikolo yagiyimiriza takyali oli gwe mmanyi. Buli kimu kyakyuka. Kati njagala kumanya nsobedde Mukunja. Kyekyo kyokka. N'ekirala ompulira. Ekirala kyenjagala okukakasa. Taata wange akakase yantiizemu nti byemugamba simulimba. Kyenjagala kyokka. Kati gwonayogerako naye? Njagala kumanya bumanya saagala njogere naye. Kale beerako ku simu tovaako. Mukunja kwendi. Hello. Bagamba batya? Balungi. Nze nkubidde eno ndi buraza wa bba wa Namakula. Nsanyusa okuwuliza. Nkale maama. Kakati nfunyemu obuzibuzibu. Sinanzeka wabula eno ewaffe. Taata. Nfunyemu obuzibuzibu. Wanje? Buzibu bwa mikolo gino. Mikolo gitya? Neja Namakula ne bba. Kakati ayagala kubivaako. Kati ate ffe twagala tulabe nga kintu kino tukitwala mu maaso. Kubanga ye agamba essente zimubuze. Ate sente ziri ate ayagala mikolo kati ekituufu kisikyano kyayagala. Anti ffe tubadde twagala okugamba oba tukole tutya nga bwagamba zimubuze kati oba munaatuyambako eyo. Eno tosuubirayo buyambi kubanga omuntu oyo namugaana okugamba okwagira okwongera emikolo egyo mu maaso namulabula
naye ye bw'aba akiremerako nedda ye tekagulira ng'ombe si yakiremerako maama senga wange ffe tubadde twagala okulaba nga tubitwala mu maaso omuvubuka yennyini omutabani namubuulira obuzibu obuliwo naye nange mwe bw'aba yabibatusa muwala alina obuzibu ng'empewo z'ekika kyaffe kyonna zikuŋŋaanira kulije empewo zamuwasa gwolaba eyo zimusuula n'eddalu nemugamba oba ayagala omukazi aŋŋambe mufunire omulala naye bw'aba ono ng'awulira gwe yeetaaga yanamanya akanaaka tekawulira ng'ombe ate ebyo nga teyabitugamba alabika yabibakweka kubanga nawulira alina gwe yabigambako ne bakubira taata w'omwana ne bamubuuza taata n'agamba ye tabimanyiiko sembayo mu ŋŋambe bafunire omukazi mulala oyo amwesunyiwe koza era tenesente tezijja kulabi kubanga ye taata agamba tabimanyiiko oyo mugwe wa ddalu aliwa oyo taata naye mugwe wa ddalu taata waani taata wa Namakulu naye mulalu yagwe eddalu amagezi gembawa temuwasa mwana muwala oyo nze muŋŋambe mbanoonyeza omukyala gwe muba muwasa naye ebyoyo temugenda kusobola temujja kumalako nati Namakulu empewo z'ekika zitula ku ye yagwe eddalu Namakulu empewo z'ekika ennaku zikuŋŋaanira ku mutwe senga kati lwaki twabitugamba lulinga muli emmere yaffe ate tontabuza ne muli emmere sente zonna n'ebintu ne mubitwala ne mubibba ate nti kati muguwa ddalu akati mmwe munaamanya n'omulalu wammwe mukole emikolo tova mu mbeera senga nkugamba nga bwe wali oli emmere tewayogera nti ya mulalu omukazi mulalu mwe mumanyi wali ofa kulya mmere yange temuntabula ate tukutabula ki gwe mwennyini wali emmere enkoko ng'ogiri oyinza okugamba okuba sigiri bibuuzo kati oli wano weeyogeza eddala nagirya naye nkulabuzi naye bannange senga kisusse oli ku BTFM oyogera ne mukunja mu ndobeso oli mu kufutuka n'omukazi naye omutima omubi gwakisenga oli mu ndobeso naye Mukama Katonda n'ageza mpaaka omusajja gwe mu ngalo zange 5 bweziki anti oli mu ndobeso ensi yonna ekuwulidde omutima gw'omubi bagutegedde kale wulira bannange somulula sodawo totutiisa abayi kiba ekisoozo oba akasoozo akokka kaba kasoozo nga kali ngampulira ekisoozo nga kali sharp kabaka wabale tuweereza ggwanga lino amiina Ayubu ndi buyiki wano ye naye nze mu ndowooza yange kuba singa yeegwaniza omwana mulenzi nze mbadde ngamba yakwata namu alabika yakwata namu bannange senga tubeereremu wangi webale kuweereza omugeyo ssebo taata ne senga wange mwagala nnyo taata Anita ambasada Liverpool mu Nnyendo Mukungwe ye wabula ensi eno yajjula bukyayi kati olw'omuntu yeekweke ani nalirowoozeza ab'eŋŋanda be baali tugase ne batwongerako abaganda bagambe baatabuka mu butuufu Katonda atusaasire wangi webale kuweereza Nyugunya amiina ssebo wala wange mulamusizza ono kikonyega ekisule naye omukyalo ono alabika omuntu bw'aba aliko emmandu amakozi tubatafumbirwa mwana wa mwanyina ono okufumbirwa musajja ono empira z'abasenga mbe kikonyega ekisule naye bambi naye omukazi yakugambye yamugamba toyogera tonzise musebusi alo jingo yesebo wale kutuweereza yesebo mukyanaka kyanaye nkulamusizaako nnyo yesebo ono kyakoye jime eddoboozi lyekalo katono gye oluusi zekyanenya oluusi bakazi kugula basenga balala kuteekawo nga basinga ko tosobola kuba nasenga gwoyo afaana bwoti n'omukutanga sengaawo omutima gwafutwa nnyo kati omuwala akitegedde yayogera tebiriiyo
kale munafu